kuba ne nabukeera naye ku bintu byankoze n'okwagala okumpa obutwa siyinza gattibwa naye olwokuba nafuna omukazi omulala nenzaala abalongo n'akomawo ogwokubiri naŋŋamba wano we banziikanga era mukadde oyo eggulo bwe yaleese abasirikale batukuba tiya gaasi n'agaba muwa abaana be nemugamba maama oba oyagala baana bo bazzukulu bange kale batwale naye bamanyi babosco nze nange isigaza owange n'agamba naddayo nawe yekweka mu kiyuma n'atuyiira abasirikale zadde ziwera essaawa 4 kadde ono abasirikale ne bavaawo ne bagenda naye nze ow'ekitiibwa omwana wange kyeyayogera omwana wange nteekwa okumuziika mu maka ga taata we kuba yeyasika nange we balinziika mukadde bwamanya nti abaana abazzukulu bange baziikibwe ku kitaabwe ne jjajjaawe nze sijja kusituka genda eri mu ttale kusabira mwana wange. Respondent late in the evening and the same was fixed for today morning at 8 a.m. Good enough, the respondents are here. The respondent is here in court. And we are ready to proceed, Your Honor, though they haven't filed. They haven't entered that evidence of court. Olwaleero kkooti esomye omusango ogw'okusaba okwateekeddwamu puliida wa Nabukeera Jane omwandu w'omugenzi ng'asaba kkooti eyise ekiragiro kiyimiriza okuziikibwa kwa Ssenyonjo okuziikibwa kw'omugenzi ku Kijja. Ategeezezza nti okusaba kuno baakuteddemu olunaku lw'eggulo ne basaavinga oba ne bawa empapula eri Ssenyonga Mike wadde nti Ssenyonga tannaba kuteekamu kuddamu kwe ku mpapula zino naye ng'asaba ekitiibwa omulamuzi amukkirize agende mu maaso n'okubuuza omusango. Bagambye respondent Ssenyonga Mike bakigula kusaatinze kiro tonateekamu response yo kiba kinkakatakunga ekkooti okuwuliriza ogwamawala n'ogwapoliisi omwenkanya kyo okusinziira owa UBC ansi nga taburedinga muntu yenna twabadde mu maziga Bosco yazze mu makaage bwe yazze mu makaage mwe twabadde omukyala ebizibu ebyabaddewo byonna abimanyi naye mwennyini yasimatuse busimatuse omukyala yanditulese ne tuziika Bosco n'amuleka ewa maama we kuba oli maama we yasuze mu makaage maama n'asaba omwana we naye omukyala ddala okuva ku mulamwa n'addira abaana be bonna bali mu ddiiro n'aba ng'ate ayagala okusasamaza abantu mikwano gya Bosco betukoze Bosco abadde atulera ng'abaana n'atuyiirawo omubiri ffe tuli mu bulumi obw'amaanyi so mu byonna omukyala akakkane amanye nti yafiiriddwa abaana be n'omwami asse kimu ne maama azaala Bosco tumalirize emikolo nzebyo bye byange tewali yalina kuddamu oba kiwandiiko kyonna kyonna Bosco kyalese kyowalabyeko maama gamazima sinnamanya ekyo kyo sinnamanya naye kati ebyo Mike yasobola obimanya muganda we kati tweyanza